Eggwanga lya Bungereza olunaku olwise nakutegeeza ne gavumenti babadde bakyagenda maaso n'okulabika nti bakasuka eri muno mu ggwanga ettibwa erya Yemen bagezaako okufaafagana ekibinja ekiyitibwa ekya Houthi. Kale namawulire ge tugenda maaso n'okuleka nti tufuna gategeezezza nti abasajja bano abayitibwa Bahouthi tebapowa, bakubye emmeeri gye bayita HMS Prince of Wales Royal Navy Aircraft Carrier gye bayita HMS Prince of Wales ya ggwanga eritibwa erya Bungereza ebadde etambula ng'eva e Portsmouth mu ggwanga eritibwa erya Bungereza ebadde eri ku lugendo lwa myezi 8 ng'egenda mu kitundu ekyo ekya Indo-Pacific bagikubye. Sajja bagenze maaso n'okuba nti bagikubye. Abahouthi newankubadde nga tebatubuulidde kkosebwa kugenze maaso n'okeka nti obaoli akubaddewo naye nga abasajja bagenze maaso n'okeka nti obaoli awo obagiwerekereza ebikompola bakyagenda maaso n'okeka nti balwana tebapowa. Amerika bwagezaako okubakuba naye nga tebawulira era ajjukira bulungi nti baviiriddeko Amerika okufiirwa ekyombo okufiirwa ennyonyi eya Super Hornet eyagudde mazzi nga bagezaako okuba nti bagitwalaganya emisinde nga bwe bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Kaakati nabagambye nti eggwanga lya Buyindi n'eggwanga eriyitibwa India